nga yakamala okusiimibwa aba Bible Society abeesitula ne bajja wano ku kitebe ekya Salt Media okwawulira abantu Bayibuli entuufu n'ekyamu. Omusumba Lozias Bujjingo mu kusaba kwa Maria g'ekyemisana asabye buli mukkiriza ateeke Mukama Katonda mu programu ye anyiikire okumunoonya saako n'okumwesiga. Bw'ati aliko byalambise ku bantu abamala obudde nga banoonyereza ku balabe baabwe. Omusumba Lozias Bujjingo owa House of Prayer Ministries International akubiriza abantu mu nsi okunoonya Katonda obutakoowa kubanga akolera abo abamwesiga. Obubaka buno abuweeredde mu kusaba kwa Maria g'ekyemisana okubaddeyo leero wakati mu kusiiba ennaku 42 nga bwe twetegekera okusaba kwa Independence Night okunaabirayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Ekyobutajja buli lunaku si musango naye bw'ofuna akadde weegulira akadde odduke buddusi ogambe leero nteeka ogenda. Kikulu nnyo okusabira ku leediyo. It is just a provision. Kikulu nnyo okusabira ku TV. It is another provision. Naye provisions ezo zikola nnyo nga toyina option. Omusumba Bujjingo agamba nti abakkiriza balina okutuuka mu kifo ekitukuvu awali ekkanisa ya Katonda beefunira ebyamagero. Engero 8:17 Bayibuli egamba bw'eti. Katonda yayogera agamba bw'ati. Agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Kikulu nnyo okusukka ku kumwagala obwagazi kati n'oteekamu n'akalungo akalala ke bayita okunyiikira. Abamwagala Mukama abaagala naye abamulaba be banyiikira. Akubiriza abantu okwewala abo abagezaako okubalemesa nga baboogerera ebigambo ebikikinike. Kubanga abamu boonyiikira nga bagamba tolina byakukola. Mama gwe n'ogendayo Monday to Sunday n'osulayo mu night prayer n'omubuuza nti nandigenzengayo ddi n'agamba gendayo naye nga obalirira gendayo nga ffe tolabanze kati nga bwe ŋŋendayo n'akuwa enzija ye jajjamu naye temufaanana ebibyo birala n'ebibye birala. Kubikwatagana abali mu bitundu eby'Emasindi omusumba Bujjingo agamba nti Salt Media gyeri era abantu olunaku olwa Independence Night balwesunga. Salt TV eri mu kutambula mu bitundu by'Ebunyole eyo naye abayo bonna bagamba bo bajjako e Kampala nga bazze mu Independence Night oba nga bazze mu Vision Night. Bajja mu nkuŋŋaana nnene kati gwalina omukisa ng'osobola n'okujja ku Kanani kozesa omukisa ogwo. Abaagala okulaba Katonda abalabikire omusumba alambise bw'ati. Akagambo akamuleetera okuba nga omulaba bakayita kunyiikira. Nga bwe ndi musomesa era kambabuulire okulaba Katonda tabanga bondaba ku TV, tabanga bono laba neighborwo, tojja mulaba mu kanzo bamu suuti oba muwanvu ennyo akomeeri. Ojja kulaba Katonda mu wax, ojja kulaba Katonda mu bikolwa, ojja kulaba Katonda nga byokola byeraga bwerazi nti si magezi go biri mu Katonda. Akubiriza abantu okuteekanga Katonda mu ntegeka zaabwe naawe ekyokulabirako eky'abayindi. Alina okwagala ateekwa buteekwa kufuna budde. So kati gwe Katonda muteeke buteesi mu programu yo. Edda ennyo nga nkyasuubula mu kibuga omwo ali musajja muyiribi naye nga abayindi abanyokeza obubaane n'otuuka mu dduuka ng'oyasimula bwasimuzi balina obufaananyi obubumbe buki bwe bataddeawo mu madaala ng'essaba z'okusinza obuntu bwabwe ne bw'obanga edduuka lyonna oligula tebayinza kukuguza nga basinza kifaananyi naye nga balina commitment. My God, saawa bwe zituuka ez'okuggalawo bw'oba obadde tonnagula otuula bweru
yawaddeko obujulizi obw'okubeera omututumufu naye nga kyonna kivudde mu kunoonya Katonda. Kubanga nze obudde bwonna butale nvaamu ekyo kyekyabasesanga ne bawanika n'obugere waggulu. Ovaamu olaga wa ssebo? Wasoma wa? Ovaamu ng'olaga wa? Konze Yesu asobola, ye Katonda akube ekkubo ewatali kkubo. Eno embeera ngenda kugireka, eno embeera ngenda kugivaamu nga bawakana. Bonna nga bwe baali bawakana, Mukama abankuumidde baagaana okufa. Bandaba ku TV omulimo gwe nali mbagamba nti banninneekutte nga nkyaliyo, balaba kati ngukolera ku TV ate sigipangisa. Bo abantu batandise dde okweyiwa ku Canaan Land okwetaba mu kusaba kwa overnight leero, era nga n'abavubuka omusumba Bujjingo yabategekeddeyo ekyenjawulo temukusubwa.